You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Butale tukomye oli kuchenda munana akatonyeza musanvu era ngoli mu program ya fene nganzi Muwanguzi yetawanika mbikwana balonji tukyagena maaso ene program ya fe era nga tulina omukyalo ono Muwanguzi omwoyo wa Mukama gwatulungamiza mu ngeri efaanana bw'eti student ali ku first year ku university naye nga ayise mu bulamu buno nga bwe tubulabye era nga bwakyaboogera tukyali maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Muwanguzi tuli mu kaseera kana ak'amasimu abaana mmanyi nti bagenda kukubira amasimu wano bajja kubuuza ebibuuzo bajja kubuuza ebibuuzo kubanga babirina njagala mu ddakiika eno nkwongereyo akaseera kano nga tutuuka ku level kati kwoli kuba wali we twakomye. Kati namaliriza senior 6 nenfuna omukisa okuyita musumba wange mwaka kyogo aunga eri 2017 16 nafuna omukisa nga maze okuddamu senior 6 kati vacation ya senior 6 yange ey'okubiri nenfuna omukisa okugenda okusoma music kuba kyekintu kyenkakasa mu bulamu bwange kyenjagala ennyo. Kati nafuna omukisa okugenda okusoma okumala emyaka 2 na joininga college esomesa music nensoma okumala emyaka 2 tebyali byangu byali bya kale by'omu class si byangu naye olwokuba nali mbyagala nenkitekamu omutima gwange nenkisoma eyo yo naye okusomooza kati ntuuka eno nzijukira omusomesa wange oli kye yaŋŋamba nti okyalaba abalenzi wano ku abasekendule boolabako obulamu ogenda tuuka ku university osisinkane abalenzi abalala abalina ku ssente ng'obulamu obwabwe bwatereera na nekyagamba tali mu kulimba nga okirabako naye Mukama yannyamba kati ngenda otuuka okusoma bino nga neeyongedde okunywera awo njigidde ddala n'okusaba nga ne bwolabika nafuye ogenda mu maaso ga Mukama n'omugamba nyamba wano mpitewo music eyo walabirayo ebintu kati eyo nasinkanangayo be nasinkana era abavubuka abalala buli gy'olaga omwana omuwala tosobola kyewala buli akulaba ayagala abeeko kyaggamba kati wano ate we wajjira n'ababeerera mu kkanisa abagenda okujja nga bagamba Mukama yaŋŋambye Mukama yaŋŋambye bakulaba okuze olwo ovudde mu sekendule osibye n'enviiri kati olabikira ddala nti oli mukyala naye nebaza Katonda kubanga yannyamba ebyo nabyo nembiyitamu era nasigala nnyimiridde nga ngamba nedda neŋŋamba Mukama kati nkuze bw'oba oyagala okunsisinkanya omuntu yenna sikigaana
naye nyamba nungamya saagala kutomera. Nzijukira waliwo omu gwe nagamba era omu ku bavubuka abazze nga bankwana, namugamba nze obulamu bwange saagala gezesa. Saagala ngezese ku gundi, ngezese ku gundi, ngezese ku gundi. Bakubuuza wali mu relationships mmeka watandika ddi ng'ozibala. Ne mugamba saagala gezesa. Njagala Mukama ansisinkanye omuntu omutuufu mbire ebituufu nga tugenda maaso nga yoyo. Saagala gezesa ku bantu ngamba si yono kati kanoonyeyo omulala si yoyo. Ne mugamba tewali kisobola kubaawo masekati gaffe kubanga I know si yegwe omuntu oyo teyalina mulokole. Ne mugamba si yegwe kati oba oyagala tubeere ba mikwano kisoboka nsobola okusigala nga nyumya naabo, naye nga bwe bituuka mu area eyo saagala gezesa bintu. Oyo naye yankoowa yankyawa bukyayi, bakyayira ddala n'anyiiga. Kubanga bano abamu baba n'ebigendererwa byabwe n'abajja nga akugamba nti Mukama yaŋŋambye, baba n'ebigendererwa byabwe ebyenjawulo. Naye okusaba kintaasizza nnyo. Kati wano wentuuse okuva nga ndi mwana muto mama wange yanjigiriza neera ng'osaba esaala eri awo ey'obuto n'osaba school fees n'osaba ebintu bwe bityo. Naye Mukama anjigiriza okusaba ebintu ebineneko. Kati nga n'okusoomozebwa kweyongedde ng'omusajja ajja mu maaso go nagaa Mukama yaŋŋambye. Awo ng'olina okweyongerayo sabo gaye Mukama nyamba onkweke okuva ku bantu abakyamu bonna n'abali mu kkanisa. Esaala ngisabe tuwulire. Ngisaba nnyo. Ngamba nnyo Mukama nkweka omuntu yenna atali mutuufu. Njagala omuntu omutuufu lwalituuka yabandaba ate tukwatagane nsobola okutegeera nti yono. Saagala bintu byagezesa era ekyo nkigamba nnyo abantu ne mugamba saagala kugezesa era bwe mba manyi si yegwe. Kati omanyi bw'otuuka ku kampasi oluusi oba olabanga emyaka gituuse. Kati ate oluusi ne tugenda mu kyaki n'ofuna abantu nga bagayingira mbasinguzi kola ki okuze. Emyaka gibanga emekeje gibatawaanya abaana abawala okuva mu bw'okusoma okuyingira mu bwasingo okuyingira okusetolinga giba myaka emekaawo. Kati awo oyingidde myaka 22. Ennaku zino gye tweyongera simanyi. Abaana abawala balina engeri gye baba beesunga ennyo obufumbo. Simanyi kibaawo. Waliwo n'omukyala eyaŋŋamba n'aŋŋamba gwe kati okuze tusaba omusajja ajje. Naye ng'owulira toli ready myaka egyo. Naye nsaba nnyo Mukama ne mugamba nkweka. Saagala kutomera muntu yenna mukyamu. Nkweka. Era nensiga nga mpeereza Katonda mu kusaba omusaba Mukama atuukirize okwagala kwe. Ekigendererwa kye ku bulamu bwo kituukirire. Omusumba waffe akitusomesa nnyo purpose. Era ekyo kinnyambye nnyo buli we nzijukira purpose. Ngenda nnyo maaso ga Mukama ne nkimusaba. Kati okuyita mu music school nasomanga n'abantu nga balokole. Nakwatagana n'abantu ab'enjawulo mu kuweereza abantu b'engatta n'ab'ekirabo. Obulamu tebwali bubi nnyo era nabunyumirwa eyo period nenjiyitamu. Kati nemmaliriza nga ntudde waka nninda ekiddako. Nebaza Mukama ayampadde opportunity endala okweyongerayo okusoma ku university. Kati najoyininze campus. Wow. Yes, muto wange yansookayo. That's why kati uje we yayingirira nga nze ate ndi music school. Olongoka kala bya talanta. Talanta yongo ogikubakubako enfuufu olina okugimprovinga. Kati nebaza Mukama yampadde opportunity endala okweyongerayo.
angabirira mu ngeri emu oba endala, ntambula buli lunaku ne transport ndabira awo nga ngabiridde. Mwebaza. Era kyeŋŋamba abavubuka guno omulembe twenyikire nnyo mu kusaba. Manya abavubuka tebaagala bintu bya kusaba, bisoomooza kuba olaba nnyo ngo batukoze conferences ne babagamba osaba naye nga tebabitegeera nga bawulirira ddala tebigenda. Kazito kali ku bbo. Kazito naye twekuumire nnyo mu kusaba. Bino ebintu tugenda biyitamu nga tusaba. Bingi ate bingi bikyajja nga Musumba Tom bw'atera okugamba, bikyajja naye tugenda kunywera nga tusabye nnyo nga twekweka mu Katonda. Tetulina maanyi mangi nti olina amaanyi nti nja bigaana nti nze nsobola, naye Katonda yajja otusobozesa mu byonna. Omwoyo omutukuvu waali, tugende nga maaso ge tumusabe buli kimu. Bw'ozzenga osaba tolabyeko busibe maama yabukuba kuba bonna obusibe bwa deliverance bonna maama yakuteerayo omutango. Deliverance maama yakuba bye yakuba, naye nze nzikiriza tolina galotoloota ago gakutawaanyiza mu lugendo luno olw'obulokole. Maama byonna yabi siina nnyo birooto bintawaanyiza, naye era osigala olwana bye banjigiriza kati oba nga nze wano mu service wa Musumba Tom wabaako kyayogera wabaayo era kyogamba naye kino nkirinako akakwate mu ngeri emu oba endala. Ekyo ne kikusindikira nsigala nsaba deliverance. Nayinanga enzikiriza muli nga bw'ogambye nti maama alabika yasaba byonna byaggwa naye ekyo ngenze nkyejjamu. Ekigambo ekyo okusaba n'okulwana ku lwange. Kubanga lwaki nkyogera, abaana b'abaweereza oba abalokole bw'akulira mu famire nga maama we oba taata we musumba, alowooza obulamu bwonna bwakola butya, obulamu bwonna bwaggwa, ate ayogera ne Mukama n'ebyaffe yabikolako dda. Naye mu kitabo kya Judges essuula ya 3 olunya olusooka waliwo ekigambo ekyo ekyogerwa nti gano ge mawanga Mukama ge yalekawo okuyigiriza abo abataamanya ntalo, okusobola abo abataamanya ki, abataamanya ntalo. Nkyakinoonya newe ekiri awo kati abaana bano abawulira nga abazadde olwedde balina kye batuuseeko, ngalooza ebyokusaba si bye bikulu ennyo. After all tulina ssente, after all tutambula amawanga, weganga alaba buli kintu kyonna kiringa ekyekola obwekozi, naye nga naye alina w'alina okuyimirira. Kanti kusomera ekigamba eky'abalamuzi ampulira omwana bakiyita Judges chapter 3 verse 1. Agamba gano ge mawanga Mukama ge yaleka okukema Isirayiri olw'abo bonna ku bo abataamanya ntalo zonna eza Kanani. Kyokka emirembe gy'abaana ba Isirayiri bamanye okubayigiriza okulwana bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberye. Abakungu abataano, Abafirisuuti n'Abakanani bonna, n'Abasidoni n'Abakiivi abaatuulanga ku lusozi Lebanoni okuva ku lusozi Berukononi okutuusa awayingirirwa mu Kamasi. Era baali baakukema Isirayiri okumanya obanga bagenda okuwulira ebiragiro bya Mukama bye yalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa. Kigambo ekyo kiwulidde? Abaana b'abaweereza abaabasumba bali baalwana kye baalwana, naye naawe Katonda akirekawo kubanga ekyo gwe mukululo nti bajjajjaabwe entalo balize bataamanya nabo balina be babalekerawo okulwana nabyo. Kyamadde nnyongerako ekyo era okulwana kulwaffe okulwammwe kuba ate bw'olowoozaamu abazadde baffe abamu bye baayitamu entalo ze balwanye ezaffe sitaani akyusizzaamu kuba abamu bazadde baffe
ebiseera bye baalimu bamalaya baalinga bakwekweka abasiyazi nga bakyali eyo bakyekweka naye kati tebakyaswala bavaayo ne batweraga ebintu babikola mu lwatu obwenzi kati abantu bendera na ku ssimu kati kwega buli kimu sitaani akisembezza tulina okuyimirira tulwane tetugenda kuyimirira twesigame kusaala bazadde baffe ze batusabira zokka naffe tulina okusaba amiina kikulu nnyo mikwana gyaffe abalungi twagala kwebaza Katonda olwaleero maama kino kibuuzo toyingirangako mu relationship yonna nkulaba singa TV ebaddewo banditulaze toli muwala mubi kahaiti kwekali eriiso ndiraba lyonna limozoola bumozoozi face njiraba bagiyita dogo face dogo face nsowotofu buki nsowotofu bulungi oli muwala mulungi anyirira toyina relationship yonna gye wali oyingiddemuko nedda mukwano siyingirangako mu relationship yonna olwaleero virginity yo ey'obwakatonda kweri bulungi kweri twebaza Katonda mikwana akaluulu sikawulira simanyi kyobadde weetaaga olwaleero naye ndooza kansubire nti akaluulu tugenda kaddiza Katonda oyo omulamu era asobolera ddala okukuuma omwana wo bulungi nnyo n'ekitiibwa kya Katonda n'akikuuma n'omubiri gwe n'agukola atya n'agukuuma. Manyi abaana balina ebibuuzo bingi nnyo era wenjogerera kati bakola batya bawulira ngenda kubanga mbawe ennamba y'essimu eri mu studio njagala ogiwandiike bulungi mwana gwali awo n'omuzadde eri 075 oba ku 03922178885 mu luzungu eri 057911 ku 0393217885 tugenda kubanga tuyitaawo obuuze ebibuuzo byo oba n'ekyo kyowulidde nga twebaza Katonda olw'akaseera kaffe kana akalungi ketukoze tutya ketuyingiddemu ak'amasimu gaffe. Hello. Wanjisebo awe wekitiibwa nebaza mukama obuwanguzi wafuuyo bannaye amanya gange ezerukundo kyokule nyongera ku ddoboozi taata amanya gange ezerukundo kyokule essebo nebaza mukama olw'obuwanguzi oyo byayitamu byonna mukama amuwa omukisa amiina amiina twebaza Katonda olw'akaseera kano wanagamba atya musumba Yesu yeebazibwe I got a dream when I'm okay hello amiina onyongere ku ddoboozi amiina ekitiibwa kya Mukama wanje amiina amiina akasobola okutukubirako okwezo. Hello wanje munnange taata nyongera ku ddoboozi bale nyabo nkale taata kibuuzo kyange yagambye obuzannyo bwa TV bwolona n'atatunyonnyola kale munnange ekibuuzo ekyo wabadde ogamba abazadde bafuule abaana bize oba n'omwana afuuke ki
omwana abeeko ne program gy'abeera nayo sikkeera bukeezi ku makya n'atuula okuva ku makya mpaka ssaawa 5 we yeebakira ng'ali ku zimuvi. Ekintu ky'obuzannyo ekyo nadde nkyogerako. Obuzannyo buno buliko emyoyo emabega egibuliko mingi, buli kamu kajja n'ekyako. Naye tugenda ne tubeera ku TV zino kubanga tolina byakola oluusi abali mu vacation kati oba holiday ng'eno omwana n'abeera ewaka n'asiba ku TV. Nali mbaddeko ku TV nga njiraba n'olaba TV abamu nga gamba togimaleemu kkala n'ogiraba okuva ku makya mpaka obudde ne buziba ate n'ogivaako nga tonnagikoowa. Naye ng'ekintu buli kyokola weebuuze kinyongeddeko ki. Bwe mmala okulaba firimu ezo zonna ze ndabye zinyongerako ki. Firimu ezimu simbi waliyo kati nga Christian movies oba ne firimu endala ezitali mbi, naye bw'otuula girabeko akaseera akagere opulaninga obudde bwo obeeko ekintu ekiri constructive ekirala kyokola. Tuleme okumala obudde bwaffe nga tuli ku ebyo ebitatuzimba. Obuzannyo buno bulinga obulungi obutali bubi, bulina engeri gye bwekwese bwabwe bwa level yaabwe, naye nga obumu nabwo abantu bakulu ebikolwa ebibeeramu by'abantu bakulu. Oluusi tubiraba ewaka osanga maama nga naye nno sseba atuddeko alaba ne bawala bubanyumira. Obumu ne kaba katandika bateekako pigi ne bagamba kano kakkirizibwa abaana abali waggulu w'emyaka bwe giti. Kati tube beegendereza ebintu bye tulaba. Abamu tebaagala byabagamba nti mubuveeko, naye tube beegendereza naddala abaweereza ekintu ekitakwongerako naddala ku bulamu bwoba omwoyo tubyewale. Mukama atuyamba atuwe ekisa. Ebimu si byangu byakuwangula. Remote eri mu mikono gyo. Abamu bagitadde mu mikono gy'abaana okuva ku makya kati bali ku mirimu. Omwana ye yeekyusiza kyayagala okulaba kyateekako. Ebibye n'ebitali bibye byonna. Ebintu bino bijjiramu emyoyo mingi. Kati ennaku zino tubadde nga nkola nnyo ebintu nga mazo kinoonyerezaako oba kati nga katunzi ze balaga abaana ewaka. Ebintu bino tuzudde ebintu bingi nga bibi. Waliwo kyano maama waffe gye yatugaananga nga tugaa kyano eyo mbi, naye nga tetukikkiriza. Y'abaana ya katuuni ya bulijjo buli omu agiraba. Naye nga tugamba teriiko buzibu just mulaba bintu, naye namala kujeerootera nze kennyini nendyoka mmanya ebintu bino bibaako emyoyo emabega. Sitaani abaako kyeyayambazaako emabega. Ku nnyimba zino olaba sitaani avudde ne ku z'ensi kati atandise okukozesa abantu already ababadde mu abayimba ennyimba za gospel. Kati ate zayingiddemu bateekamu tracks endala ebidongo bye bakozesa oluusi nga birimu ebintu ebirala. Kati tube beegendereza. Sitaani akozesa nnyo Bayibuli egamba his cunning, ajja kunoonya buli wakufunira. Naye Mukama atuyambe tube beegendereza. Omanyi TV sobola butajoogerako nange ku mwana okusinziira ku ky'omwana kyalaba. Ffe kyatusinza okwonooneka omuzannyo baali baguyita Riviera. Yabeeranga kedda. Nga ogulaba naye nga abazadde beebase. Gwe ng'oggyako eddoboozi n'osigazaako ebifaananyi. Nagenda okulaba nga tegukyammatiza ne neeyongerayo mu kifirimu. Naye ng'awo ati abazadde tufeeyo nnyo tulekera mwana TV okuva ku makya mpaka budde bw'anaayagalira ne yeebaka. Kikulu nnyo mukwano. Kale tugenda kubanga tuwummulamu mu ddakiika zaffe ntono. Waliwo agambye nti abaana bakubeko ku masimu obadde bakuba wiiki eno. Simanyi abazadde waakiri bawummulemu abaana waakiri bakubemukko tubawe chance oba naategeera atya nti kati oyo mwana. On again, praise God, Pastor. I'm so happy, excited for her from Pavin. Sumba, pray for me because I want to make it.
coming on Saturday. Byonna bijjeeko program bannange otuuke pavini wakiri. Okay, tugenda kubanga tukoma mu dakiika zaffe ntono nnyo, tovaako mukwano gwange, tukyalina ebibuuzo ate era n'ebyokuddamu bingi.